Webale kwekumira ku Luganda Radio Podcast kakati nga bulijjo Martin Muganzi nkomyewo ate tusosootole akatabo akapya ke bayise Pawulo Kirimuttu akatuwandiikibwa omwami Cranmer Kalinda. Muno mugenda kubeeramu emitwe egy'enjawulo egiwera nga omwami yagezaako kutuyigiriza ku bikwata ku Pawulo Kirimuttu. Kirimuttu yaani biki ebyamutuukako na biki bye tumuyigako. Kakati katuyingire omutwe ogusooka ogugamba nti Ssekamuli Kansaze. Mu kubuulira kwe Leviranda Yeremiya Ziddawalime yayogerera eddakiika nnyingi nga tasalako. Yali akyeyongera okwogera mu ngeri eyo amalusu ne gamutuga n'akolola. Olwo n'aggyayo akatambaala ke ak'ekikuusikuusi n'asangula ku mimwa gye egy'akababi. Ng'amaze okumira amalusu, omusumba yasiriikiriramu okumala akaseera n'alyoka akangalalako mpozi abantu beeyongere okumulaba. Awo n'alyoka yeeyongera mu maaso okubuulira. Abooluganda mu Kristo, Setaani yalwanye olutalo n'omuvubuka ono, era kubanga omuvubuka ono teyaddukidde eri Yesu, Setaani yamuwangudde. Ffenna tumanyi bulungi kitaawe wa Pawulo ono. Bazibumbira omusajja eyafa nga mukulisitaayo mulungi. Yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde. Omwana ono afudde yazaalibwa mu mateeka ga kkanisa. Yabatizibwa era yassibwako emikono. Bazibumbira yeeresa buli kalungi konna n'aweerera omwana ono Pawulo. Omwana ono Katonda yamuwa omukisa n'asoma bulungi emisomo gye gyonna. Wuuyo mitala w'amayanja. Ng'amaze okusoma Pawulo ono yafuna omulimu ogw'obuvunaanyizibwa. Anti nga yayingiza banne bonna mu mirimu era bazibumbira okugenda okwebaka emagombe. Omusumba yali akyayongera okuliisa endiga ze, ebbali awo ne wafutukayo akasajja akaali keetembye obukete. Ate nga kakongozze n'omumbejja Namaalwa. Ne kamwamira kyokka ng'olulimi kalinnya mu lulinnya nti, "Buraaza nze embooza, wazze kuziika?" Nandiki kuziikula abaafa edda. Ddamu buraaza, ndaba kuno okufa kw'ono omulenzi kubadde Ssekamuli Kansaze. Si kyekyo baaba? Nze ŋŋamba. Akasajja kaali kakya tavujjana ate neefubutukayo eŋŋwaŋŋuli y'omusajja n'akasindika eri n'akatujja ennume y'ekigo betu. Wabula olw'okuba kaali kaakooye dda, olwago eri kaafuluta bufuluusi. Bwe yalaba ng'abadde yamusibyeko akanyaaga awummudde, Leviranda yasiimuula ku bugaalubindi bwe n'alyoka ayongera okuliisa endiga ze. Wabula kyokka ekyennaku bannange, laba Setaani bw'alwanaganye n'omwana ono. Omwana omuyigirize, omwana alina omulimu amatendo. Bannange, kambategeezeeko nze kennyini nayimuka ne ŋŋenda mu maka g'omugenzi Pawulo ng'akyali mulamu ne mubuulirira ku bigambo by'obulokozi. Namutegeeza nti ebintu eby'omu nsi muno byonna butaliimu: obuyigirize, obulungi bw'omubiri, obugagga, ekitiibwa, byonna omubuulizi yabiraba nga butaliimu okuggyako nga tukulembezza Yesu. Mukwano gwange oyo agalamidde wali nakanda kumugamba ebyo, nali nfuuyira ndigamulere. Era bw'atyo afudde ng'omuddu wa Setaani, era ffenna kati tutya okumutuukirira. Singa weebuuza nti Pawulo oyo omulungi bw'atyo lwaki yeetuze, ekyokuddamu kiri kimu: maanyi ga Setaani. Era bw'etyo ekkanisa egaanyi okusabira omujeemu ono. Kubanga Mukama waffe yagamba nti alineegaanira mu maaso g'abantu, nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange. Kyokka abooluganda, ekkanisa ekkiriza okujja wano okusabira mmwe
abali wano mujeemulukuke mukyukire Mukama. Era bannange nze neebaza Mukama, nange nali muwonoonyi, nali mwenzi, nali mubbi, nali nyambala ensiriba, mbuzi mpa ebyobugagga, nali wa busungu, nali mulyaza amaanyi, nali n'amayembe. Mbunga agamu ga luzaalo, amalala nga ga bugagga, kyokka ku lunaku lwolwo era nkyalujjukira bulungi. Lwali lwa Ssabbiiti, ennaku z'omwezi 24, omwezi gwa Okitoba, omwaka ogwa 31. Yesu n'ajja gye ndi, n'andabikira, n'andaga omuliro ogwali gunnindiridde ku lunaku olw'oluvannyuma. Ate n'andaga ekibuga Sayuuni, ne mpulira eddoboozi nga limbuuza nti, Yeremiya, omaliridde okugenda mu muliro guli? Toyagala kibuga kino? Ekibuuzo ekyo kyankuba wala. Mu butuufu nga nzaani Yeremiya waabwe eyali tayagala kibuga kya Katonda. Nakkiriza era ne neenenya ne njatula nti ndokose. Bannange abali wano, ffe baani abatayagala kibuga kya Katonda? Ffenna tuteekwa buteekwa okukyagala. Okumaliriza, Leviranda Yeremiya yabuulira Abakristaayo beegayirire Mukama abasseemu omwoyo ogwagala ekibuga kino. Omugenzi Pawulo yaziikibwa mu ssaalu, mu kisenyi ekyali kisimbidde ddala ku nnimiro y'emmwanyi eyanguli kaawonawo jjajjaawe. Pawulo yaziikibwa abantu mpa we baaga. Omulambo gwe Sensalire mutabani wa mwannyina ye yagusala ku wuzi. Teyasabirwa era omulambo gwe baawukubamu n'emiggo. Yazingibwa mu kitentegere kimu lwe mululu. Mpozi n'akakooyi mwannyina ke yeeyambula. Abantu baaziika kasirise era okuggyako mwannyina w'omufu ne Nambalirwa, tewaali muntu mulala yakulukusiza Pawulo ku zziga. Kanambalirwa kaali kakwano ka Pawulo kadda, era yali yakafunyisa n'olubuto ng'akyali mu ssomero. Olwo nga ye yakakomawo okuva emitala w'amayanja. Kaazaala omwana omulenzi, kyokka bambi omwana yafa nga wa myezi 3. Kyokka kitaawe waako Pereezi yagaanira ddala okuddayo okukaweerera. Omanyi yali musajja wa mbazuulu. Kaali kawala kakatakketakke ka kitema nga kalina ekyenyi kya lubiri n'enviiri z'amasadde. Enviiri zaako zaali zitankuuse era nga zijjudde ebisubisubi. Kaali kambadde bulawuzi ya bbululu omusiiwuufu era nga njulifu mu nkwawa, nga wansi kakubiddeko ekiwalume. Kaali katudde wansi nga kakutamye mu nkolokolo y'akasagazi kokka akaali mu ssaalu eryo, nga kawummuza ekyenyi kyako eky'empumi mu kibatu eky'omukono gwako ogwa kkono. Buli kaseera kaali nga kafukumuka amaziga ekimugunyu, eno nga bwe kanyiza mu kikubiro eky'omuwalume. Mwannyina w'omufu yali akatudde ku lusegere nga bw'akagumya, era omufu ng'aggwereddeko ettaka, mulamu waako ono yakawembejja n'akatuusiza ddala ku ntaana okuyiwa ku ssaalongo waako ettaka. Bwe kaatuuka ku ntaana ne kafukamira era ne katema omulanga mu ddoboozi ery'omwanguka nti, "Woo, Pawulo, weeranze ekibaze wange. Wasunguwalidde ki okwetuga? Wandimbuuliddeko munnange." Bwe kaayiwa ettaka ku ntaana ne katalantuka ne kagwa nalyo ku malaalo kwennyini ne kazirika. Awo baasitulawo kasitule. Abantu nga baakava emagombe, kibuyaga eyali talabwangako ku kyalo ekyo yatandika okukunta. Amatabi ne gawogoka, ebitooke ne bigwa, emiti ne gisiguka, obusolya bw'amayumba ne butikkuka. Abagerenjuzi baagamba nti mu kibuyaga oyo ngulikaawo nawo mwe yadduukirira muzzukulu we Pawulo okumulaga ekkubo ly'emagombe. Amangu ago ebire byatandika okwekuluumulula, eggulu ne libwatuka. Ensi yaddugala bezigizigi, obudde bwonna ne bufaananira ddala akawungeezi. Pawulo ke yatonnyerako ku nsi.
Omugenzi Pawulo tonsaakuula mazuuku Kirimuttu yali mutabani w'abazibumbira Ssekasula. Yali muzzukulu wa Kaawonawo Mbuzi Mulanga ewa Binoga, muzzukulu wa Kinyaami ebuyikwe, muzzukulu wa Ssemakubire ekigaya, muzzukulu wa Kalatta emabanga, muzzukulu wa Muyige ewantaayi. Kitaawe wa Pawulo nguli bazibumbira yali musajja mukakaalukanyi era mbaggu yennyini. Kitaawe Kaawonawo yamukuliza mu nnaku era teyasoma nnyo, kyokka omukisa ogugwe gwali muyonke. Anti yagenda n'afuna akalulu, ensimbi ezo n'azigulamu ente, wamma ggwe n'agaggawala nadda ne mukati ne yeewogoma. Bwe yaweza emyaka 27 n'afuna omufumbi w'ettooke, era nannyini ggulu n'amuwaayo ne bumazeewo nga buubwo. Pawulo ye yali omuggalanda. Pawulo yazaalibwa ku lunaku lw'13 mu mwezi gwa Gwatonnya, mu mwaka enjala gw'omuwadde akatebe mwe yagwira. Olunaku olwo lwakyanga olunaku olulala lwonna, kyokka awo nga mukalasamayanzi akasana kaatandika okubaaluuka okusinga ennaku endala zonna, okugenda okutuuka mu ggwango nga kazuukusa kaweekwa eggango. Olwo abantu n'amayumba baali baagadduseemu olw'ebbugumu, n'enkoko nazo zaali zeggamye omusana mu bisiikirize by'emituba ne mu mitula. Ng'abantu bakyatenda ebbugumu, akasana kaakubamu, era okuva olwo kaayaka kakubamu okutuusa oggule ogunene lwe gwabuutikira ddala enjuba. Embuyaga n'ekunta, okumyansa ne kutimba eggulu, era eggulu ne libwatuka nnyo. Enkuba n'evaamu obuto, era etonnyera ddala ekiresinziggu. Yadde nga esamuseemu, obudde bwasigala nga bwakinnyika ggobe, era ne bweyongera okuzinzibaalira ddala. Mu kiseera kino kyonna mukyala bazibumbira yali agalamidde awo ku kaliba ng'awejjawejja ng'akaweewo. Yali alinga atuusizza ebiseera bye eby'okuzaala. Mwami bazibumbira yasooka kumusirira ku mmumbwa yaabwe mulerwa, gye bajja ew'omusawo waabwe omuganda jjajja Nakizibizi. Emmumbwa eno yali ya mugaso nnyo, ng'evumula enjoka ez'eddumi n'ez'akawammansi, ensaanuusi era n'enjoka ensajja. Yali yezza emmeeme egudde, ng'evumula eddalu n'akazoole, ate ng'evumula n'ebbanyi, nga evumula n'ebigwo, ate ng'etereza n'amaka. Yali eyamba okumenya amagumba, ng'eyamba n'omukazi alemereddwa okuzaala, ate ng'etereza embuto ezaagala okuvaamu. Mu butuufu emmumbwa eno yali evumulira ddala endwadde ennungi 25 nnamba. Bwe yamala okumuwa ku mmumbwa nga bazibumbira yeebagajja mukazi we ekiwummulo mu ddwaliro, eyo n'omukyala yamalayo akaseera kenkanawa. Tekaabugumya na mbooge ng'akubawo ddenzi. Bazibumbira yayagala nnyo omwana we ayitibwe Pawulo, kyokka ensonga sikulimbe nti nagimanya. Anti ye ssenga w'abazibumbira bwe yajja enkeera okulaba omwana yamutuuma Mazuuku. Erinnya lino lyali lya jjajja w'abazibumbira, era kyeyava alituuma Pawulo, mbu kubanga omwana ono yali afaananye nnyo muganda we oyo. Mu butuufu yali muzzukulu we nakasatu we. Abakulu abaali balaba ku jjajja ono Mazuuku baamutendanga obulungi, mbu nga musajja muwanvu wa kiwago, nti yalinanga ennyindo ya kiraalo, amaaso ge nga manene era nga galigita buligisi mu kiwanga, ebisige bye nga bya nnanda, ng'amannyo ga kasenge ate nga galimu akazigo. Yali musajja wa Nankobabirye, ng'alina eddoboozi lya ggono era nga lya kyami, ate bwe yakula yakutuka n'ekiwalaata eky'ekigagga, era ddala yali mugagga bifeekeera, ate nga muyizzi kungwa ow'entoozo era nantasubwa. Yali mutabaazi omuzira kayingo.
nga tayimba yereka atyo. Omuzinyi Pawulo yakula nga wanyanjulira. Yabatizibwa wa myezi 6 era Leviranda Yeremiya Ziddawalume ye yamubatiza n'amuteekako omusaalaba mu kyenyi nga bw'amukuutira obutakwatibwanga nsonyi okwatula nti akkiriza Kristo era n'okulwananga amasajja n'ebibi bya Sitaani. Awo yamwagaliriza okubeera omuddu wa Kristo ennaku zonna ez'obulamu bwe. Olunaku lwa Ssabbiiti olwaddirira Ssabbiiti Pawulo kwe yabatizibwa nalwo lwali lukulu nnyo mu bulamu bwa Pawulo, kubanga kitaawe ne nnyina baamutwala eyo mu kikubampanga okumwalula, era eyo gye yayongererwako n'erinnya lya Tonsakuula. Mwebale nnyo ate okuneeyungako mu katabo kaffe kano aka Pawulo Kirimuttu. Abawuliriza akatabo kaffe kali ak'abazibumbira ndowooza kati mutandise okulaba wabaayo ekintu kyonna oba emboozi yonna omwami Clan Makalinda kyata atunyumiza mu bazibumbira omukisa guno ate olabe bazibumbira ate yaddawa obulamu bwe obw'obukulu bwafaanana butya. Ebitonono bye tutegeddeko nti bazibumbira agenda maaso n'asajjakula ssente ze yafuna ez'akalulu yazigulamu ente n'azirunda n'afuuka mugagga nnyo n'azalayo ne ku baana era omu ku abo abaana be yazaala nga ye Pawulo ono Kirimuttu gwe tutandise okusomako. Ebigenda omukwatako n'ebiddirira tutandise nakye bikwire oba tutandikidde mu mbeera eyo enzibu nga Pawulo mufu. So kwegamba omuntu gwe tuli mu kunyumyako mu katabo kano eno tutandikiddewo omuwandiisi atutegeerezzaawo mu ntandikwa nti Pawulo mufu yetuze. Ndowooza ebbanga lye tugenda okumala mu bitundu ebiddako awo tugenda kugezaawo okutegeera Pawulo ono atuuka atya ku mbeera emujjisa obulamu bwe mu nsi. Ndowooza ate tugezeeko era okutegeera kiki gino myaka gya mabega omwami Clan Makalinda bwe yawandiikira akatabo kano, naye ndowooza mukimanyi olwaleero okwetuga oba kye bayita suicide mu luzungu kye kimu ku bintu ebisinza ate okumalawo obulamu mu nsi yattu ennaku zino. Nga ffe wano abawangalira wano mu Amerika tukimanyi bulungi nnyo nti ate kisuse n'okusukka mu myaka abaana abato myaka 17, 18, 20 nga abaana bejja mu bulamu bw'ensi eno ku speedi oba gye tutayinza na kutegeera. So biki bye tuyinza oyiga mu katabo kano eno mwami Kalinda agenda kubitunyumiza ebyo ebyatuuka ku mutabani w'abazibumbira muzzukulu wa kaawonawo Pawulo Kirimuttu. Ate tukwatagane mu kitundu ekigenda okuddako mu maaso awo oba omutwe gwaffe ogwokubiri ogujja okugamba nti emizimu gy'abajjajjaabo gikuwerekereko Pawulo. Mubeere bulungi, mweraba.